Owa wanji kazi wangamba wategekako ku bivulu kimu bibiri kiki ekyakujja mu bivulu tombuulira lumbe lwakirabe wabivaamu oba okyali sisobola andi nze kati kankubuulire okukwata ssente n'enziwa omuyimbi n'entegeka ngende wali nsolooze mpangisa omuyimbi najja ewaka nyimbire ne famire nga sitaddemu kawaayiro nti nyina okusolooza ate wabivaamu bulala nakowe kibayita ekivulu sooka ompe ku life y'ekivulu ekivulu kiba kitya okuva olunaku lw'okiteekateeka kanti kati olaba ekivulu okwata bulungi ssente n'oziwa omuyimbi n'osasula ekifo n'osasula owa saawundi n'osasula ebipande n'otandika okusabirira ow'ebipande abitimbe bulungi eyo gyonna mirimu abitimbe buki bulungi n'osabirira baana bazitimbe bulungi olunaku lw'ekivulu ne lutuuka n'osooka osabirira enkuba ereme kutonya bagamba wali abalogo baayo enkuba n'etatonya n'osabirira abantu bakole ki bajje mukama n'akuyamba ne bajjajjako oba ne bajja kati awo essaala eddako eba yakusabirira muyimbi ajje lavu yange olulavu oluzimama yo mugamba ky'abantu b'ekinoni anti ng'ennaku z'omwezi 7 n'omwana wa taata Ssentongo Frederick Lugonvu omuyimbi ye kennyini gwe wasasudde ate osabirire ajje egenda kwata faya beerawo anti omwana wa taata omwana wa daddy Ssentongo Lugonvu ekivulu nga kyakusaze era abantu lwaki bafiira mu bivulu buli kivulu ky'ovaamu waliwo ababa n'ensonga lwaki kyakusaze era ne bakubulira nti ekyo bw'onaakitereeza tekigenda kuddamu kusala anti oli atandikira ku kwekwasa nze ekivulu kirina we kyansalako ne bagamba wano wakuba ebipande bingi wano ne bw'otakuba bipande naye n'owanika zigundi poster zino zibaana ne bw'atandikubye ebipande wano twalina David Lutalo ate bakubuulira buli kaseera abaawo yavuddewo n'akola waliwo ababitegeera anti abo abatubalira bw'ova mu mulimu ye tafuna either wamupangisaako disiko oba wamupangisaako stage oba ye yakubidde drive buli kaseera n'omaliriza ne baga nti singa tayakoze kino ensobi gye yakoze yabadde ki emu kutegeka mwezi gwa 4 lwaki ate oyo Kiwangala abeera wagwa 6 Kiwangala tomutegeka gwa 4 omutegeka gwa 6 lwaki mwanyi Lugonvu huyo mamotoka huyo muziki nalikibwa Lugonvu tumunase na mamotoka Lugonvu balimi bamwanyi n'omutegeka mu gwa 6 bwe bakuwa n'akutunuulira olina gye nagati y'omu abasajja Kiwangala omutaba omusajja y'omu yadda akuwa abalala kabondo kabeera awo Kiwangala omutaba gundi bivulu gwa 6 ojjukira gundi lwe yajja eno Misa Kisemakula mu gwa 6 oba gwali gwa 223 n'ategeka ekivulu n'afuna abantu 307 aba bamanyi n'omuwendo naye akasajja akategeera Kiwangala bakayita ka Lutalo anti Kiwangala tomuteka gwa 6 Kiwangala wagwa 11 Kiwangala babijanjalo si bamwanyi naleeta kulwa mwanyi waleeta kulwa mwanyi kati bijanjalo Kiwangala babijanjalo n'olinda nzeyo mu bijanjalo n'otegeka mu gwebijanjalo era n'ogutegeka nga byawala ne bagamba laba otegeka otya Kiwangala ku lw'omukaaga ng'era nsaze Kiwangala aba wa Lwakusatu olw'akatale omwezi gwego naye olunaku buli kaseera baba n'ensonga lwaki kati nga muleeta ku lw'akatale era tebabulwanga
ngera nsala obuteebuuza anti ebivulu bino biraba buli kaseera bikulekera yakawaazi akakomawo naawe otunula ngo inawe wakoze ensobi todduka mu mulimu buli kaseera bw'oteekamu obukadde 2 waakiri olaba 18 oluusi 17 n'olaba obusatu nga bufudde noga nti bwafudde lwakino paka lwe kikusala fulaati mu mbeera yatodda vva muno nkuwadde emikisa gyonna nga saagala kufiiriza ogaanya okulokoka kati ekivulu n'okitegeka n'okissaamuse era weetegereze nnyo abantu abavudde mu bivulu naga nti nze sikyategeka bivulu nabita ayina ekivulu kyateekamu ssente ze zonna n'okwewola ne yeewola ng'alaba shuwaddiiru ngera naawe okiraba ekyo kigenda kufuna kyekimukuba ku ttaka kubanga biri buli kaseera bijja kikubuzaabuza n'ofiirwayo ata n'ofiirwayo akakadde n'ofiirwa obubiri ne wabaawo olwogero noga nti nedda sente zazze era n'abantu nabafunye naye ababadde ku mulyango kati kuno ngenda kutereeza buli kaseera ababadde ku sitampu abo kikulaga embeera lwaki tewafunye nga mwolina kufuna kakati n'otegeka ku lwokusatu olwakaki olwakatale Kiwangala bagambye wa bijanjaalo n'otegeka n'oleeta abayimbi bo n'oleeta Shiba n'oleeta Palaso n'oleeta ne Vairota n'agamba laba ku lw'ebijanjaalo ate katale baba mu mmotoka tali kwekwaza Lugonvu abagambye fenna tugwereyo onyina Lugonvu byakugamba bikunyumira byonna tugwera waliwo enyini ekinoni nyungudde ngeera bwe bansabye era n'owulira nga kwolwo okirina abavubuka bagenda kikuba teri kwekwasa teri kulanga kulala tuli Kiwangala n'okuba drive bagamba n'okugamba lwokusatu mu katale obuzibu bwe yakola drive yazikubanga misana akasajja kaali gundi kano ojjukira gaye yaleeta gundi eyaleeta Spice Diana mujjukira ne Winnie Nwagi okimanyi nti drive yazikubanga kiro lwaki anti abantu baba ensegizebwe nga bakomyewo bali waka bawulira naye ono yakubye drive misana abantu tebaliimu buli kaseera bakuwa ensonga lwaki ekivulu kikusaza kakati bakuwadde ku lwokusatu ne drive ozikubye mu budde bwe bagambye bw'okubye misana nakiro luli bagamba yateekayo bipande n'atasayo billboard gundi baana nyingi otaddeyo ne baana oziyeeko ez'olugoye bali abamanyi n'ogamba nti yalangidde ku CBS eno tebawuliriza CBS bawuliriza rediyo z'eno tebawuliriza rediyo buddu na mbabule na Sentinale kakati oluddako kati olwokirese twagambye oleesani oleese Palaso oleese Shiba oleese Vairota nyongudde bamulengera mwana wa dadi oyungudde ne bagamba yatomedde tira ne baganda tomedde Kiwangala toleeta abo bayimbi ate ndeetaani singa yakoze ekintu kimu n'akwata Mr. Kisemakula n'amugattako Ronald Mayinja oba Aruna n'amugattako Walukagga abadde agenda kuyola ssente empya n'enkadde wano ojjukira ekivulu David Taro kye yategeka okimanyi nti yakuŋŋaanya omutwalo gw'abantu awo wagubala nze gambye ffe twali mugundi mu drive yakola omutwalo ne tuuka enzigi ne zeggala kati ne bakulaga nti abayimbi be nayungudde bakyamusiba kitundu ekyo ekitundu kyo kya bandi na kadongo kamu kati n'omaliriza nga obaleese ne baga nti ate kaakati aleese oyo omuyimbi oyina n'ekitundu wootuuka ne bagamba singa teyaleese nabayimbi n'aleeta buleesi ndongo zokka n'atinkula ekinyanyanyanya naye nga n'endongo zaabaddeho lwaki kale tebazze ne bazina endongo zokka abayimbi ne babaleka Runguse wasala sona limwana lukamara amewa mulapo njiao kubano zarusa akasoka basoka kone nambo sepelete
batuuka n'okugamba nti ebyo kyakoze ekyokuleeta abayimbi tolaba ono Muteesa Pro DJ Muteesa Pro okimanyi nti aleeta bakaliyoki n'atinkula ekinyanya maama ne wagira wati ku mutwalo kati nga bakulaga nti n'abayimbi oguddako noonya ebibiina by'abakaliyoki kwegamba nsigala ndi mulimu ekivulu buli kaseera bakubuulira ensonga lwaki tewakifunyeemu kati abo babayita batya nkwagabuwa babayita nkuwadde gabuwa gabwerere twalaganga naye agago gamaliriza gakutunziza buli anti ebivulu biringa bya bufuzi ekivulu kituuka ku lasiti nga kikusinza n'ennyumba onunule ziri anti wazitaddemu dda ate kati drive etuuse makati tennanoga mwana w'amafuta agambye tupaakinze wano wabbali drive tennanoga lwaki tosinga ennyumba bannange endongo nganzibo endongo mbi kati mu bbanga lye wamala mu ndongo eyo sooka otubuulire kivulu ki ekyali yaddeyaddeko era kivulu ki ekyakugoba mu mulimu ebivulu ebyali yaddeyaddeko byali bibiri ebivulu byonna byenategekera ewaffe ekinoni sibayinaako buzibu bampagira ekinoni naye ntwala omukisa guno bagamba nti saalabanga ku ssente naye ebivulu ebyo ssente toziraba naye buli kaseera bw'otafiirwa nnyingi oguma naye osigala ofiiriddwa yes waliwo ezigenderamu bw'osalwa miliyoni nga 10 bw'oteekamu miliyoni nga 2 n'osalwayo miliyoni nga 2 kibeera oke era olwinza olowooza zabulidde omwo era ekivulu ebyekinoni byankolera kinoni ne bukomansimbi nateekako bukomansimbi ku Labamba kinoni wali ku Giyoma nali ku Giyoma Gardens neteekako bukomansimbi ku Labamba Labamba lwali lunaku kyolwo sijjukira so waliwo n'ekivulu ekirala ekyali mu kisa wali wali lusooka walukagalu yakwata omuzinda awo tyo nentegeka abantu bajja naye era nakyo kyali kinkanudde kyali kikutuddemu katono kikwettire naye oluvannyuma ne kizuukuka kati ekivulu ekyangoba mu bivulu kyesiriddamu kyali Mityana entujjo yaba ne Mityana mu kisaawe ky'essaza Mityana saza nze ndidda saza ground eyo nze gambye ne bwonzigirira poloti Mityana sigigula nakyawa Mityana bagamba mu Mityana oyo obaliko ki ne bamaliriza ne bagamba kale singa yategese mu kyeggombolola nakyo kiri awo Mityana mbu kino bakubuulira n'okubuulira mbu awo waafa awo waafa singa yategese wali empozi nategeka n'ekivulu ekaliisizo kyakola ekaliisizo nayoola kaki byebivulu mulimu lwekikulabiikirizayo nekikuwayo akakadde todduka paka lwekikwakuwaza ekyemityana kyankuba omanye okukuba tiketi omutwalo nga gumu kitundu 2 n'okubisa tiketi 5 wayungula bayimbi kyemityana oba nawe gundi squad gye wayungula yali ebulamu naye n'abayimbi gambi yali ntujjo y'abannamityana okwalina epikipiki z'empaka kwasookawo mpikipiki okwalina ebyesobo ne batandika ogamba wuuyo agibonze ali ebweru gwasubwa bonga wuuyo munda nga abalaba piki z'empaka ndowooza bali ba service provider abajja okutunda obutoko gwe ng'oliwa nga ndi mu mmotoka mbwami nga zinyuma ale ziyinza okunyumira ziyinza okunyumira baleeta bayimbi kitubuuliremu kati ne bamaliriza okuzivuga omwana najja naŋŋamba abapiki bamaliriza babadde basaba ku mafuta wangi kati bo baba baddayo bakulekere mu kintu kyo gwamanyi nosooka n'okkensawo gwamanyi balina ekisawo nobawa kwobwo bw'osoloozezza nabo babunona obwo obutono kyebayita endongo eringa bya bufuzi anti ebyobufuzi bagamba returning officer w'egindi kati yabulako tulina aba polling agent bwe tukwatayo obukadde 10 ne tubuwa aba polling agent bali akalulu kawedde nabo n'obujjayo n'obuba ku ssaawa eyo esembayo gambye ebivulu biringa bya bufuzi bwe kikwavuwaza kikwavuwaliza ddala flat endongo etuuka mu makkati awo ng'ekusinza by'olina olina by'otannatugamba abayimbi nabayina wali oyungudde
Ekirala wali obamazeeyo? Nabasasula. Nali musasuzi sijja kyeŋŋamba baali tebabanjaayo nti bw'anajja tumwongereka balance. Nabawa ssente zaabwe. Awo kyali kirungi. Omuyimbi ali omu yajja n'agaana okuyimba. Yali Jjajja Ragadi. Jjajja Ragadi. Misaki. Haji Aruna. Kaziwe Kapo. Kugombolola. Hajati Sophie Nantongo. Tindakanyawo omulala. Baby Rich. Ba Baby Rich bonna baaliko. Nayina squad yali nnene Gambia. Yali nnene. Nayina abayimbi. Olaba naleeta ne Tinatine. Wali oyongudde. Gambia yali ntujjo ebyaddala entujjo. Kati era gano ge mazima simanyi. Nyinza okuba nga nze nali nnyungudde squad. Emitiana gye bayita ey'abayimbi. Era abajja okulaba bo baalaba omuziki. Naye nzijukira omusajja mwami Misaki Ssemakulu oyo yagamba tuyimbire omutegesi w'ekivulu kino bambi. Gambye watuukanga mu kivulu ne weesika. Gwe kennyini. Ekivulu nga kyakusaze oswala n'okuswala. Owemuka. Okyawa abantu. Kati kembuuzi ababazi tebaakomawo oba wali oweetegese batuga? Baakomawo. Nga bagamba batya nti ki ekiganye ku olwo? Bw'ate Mubende asinga. Mubende muweeyongereyo. Mubende mukati awo Mityana abayimbi abo bonna be twatwala kaakati batera okugendayo ne bayimbayimba mu bubaalabaala naye kati Mubende baali bakutwala Kongo olwo Kongo. Ekivulu kikubulizaayo ng'omulunnyanja. Sira Kongo. Nze Gambia. Agasoko oyimbire kubayeekera. Gambia ebivulu nga bw'olaba akazannyo k'ebyobufuzi bwe bisobola okwavuwaza. N'ebivulu bwe bikwavuwaza buli kaseera bakulaga ensonga lwaki kino kyakusaze. Yabadde akikubye. Nze olaba ekyo ekintu kyagamba mbu simanya akakadde kamu tezaavuddeyo. Nze nabadde ku mulyango abaana ababadde ku mulyango bazanye data atagambika. Bano be yawadde. Waliwo n'abantu ababadde bajja okuyingira ng'akavuyo akaliwo bakyuka ne baddayo naye gwe ddiro wali osanze akavuyo ku mulyango ng'ogenze mu kivulu n'okyusa n'oddayo. Sikirabangako. Buli kaseera wabaawo ensonga. Olijja ssaawo lwaki ekivulu kye. Muganda wange ankugulira. Tokemebwanga kino nkigamba ggwe. Leka ab'ebivulu bategeke ebivulu byabwe. Gwe kolanga ekintu eki kimu. Kwatanga akasente oba oguze tebo oba oguze VIP ticket genda olabe. Ntuule ndabe. Si bizinensi ya buli omusinti tebabifunamu. Ababifunamu bakola ki? Gye bali naye be bamanyi bwe babifunamu. Kubeera bamanyi obifunamu ate era ne bisala. Anti ekivulu otegeka ebivulu 10 n'ofuna mu bivulu 2. Ebivulu 8 ne bikuumira awo bwe bityo naye buli kaseera ojjukira kiri kye wafunamu. Lwaki abayimbi tebeetegeka? Ekyo kye kyandibadde ekibuuzo. Nti ani eyandyagadde omuwaako obukadde 3, 4, 5 gwoyoole 10. Wanje? Abadde ayimbira obuna kati omu akamu ekitundu ayimba. Olaba abasajja abeera n'ekibiina ky'abayimbi ng'ekibiina akirina. Era ng'akwata bukwasi n'abawa Costa n'abagamba tugenze gindi. Naye n'alinda ekibiina bakigule buguzi. Ng'amanyi ne gye batannayimba nti ekiboga tebannabatuuka. Naye n'alinda ekibiina bakikole ki? Bakigule buguzi obukadde 5. Naye nga si ye yeetegese lwaki. Ebyo todda mu bivulu. Kati akoma bakubalidde kugenda Mubende. Kati Mubende tubakoze tutya bannamubende tukole kabulengane. Emityana kye watukola ne bwondagirira puloti Emityana. Omuntu takyaza ne bwogimpa buuye Emityana sikigendamu. Bantu abo beefuuzi ab'Emityana sibategeera ensi bakaaba. Mityana. Olayidde.
naddamu nempitako nina n'omulimu gwe nagenda nenkola emityana era ne banookunyagira kwega mityana ogumanyi bulungi ngomanyi naye omuntu bannamityana tebalina nsonyi munnamityana alina bwe yadda ng'ate alina byayagala ng'amaze okukuula omuntu ng'alina ebisikatidde waliwo bisigaza kino oba okole nga sente teyazisasula kibayita mityana naye ezo zonna ziba ŋŋendo zaffe ez'obulamu nti bw'otaziyitamu nti nasobola okugwa ekigwo nga nkyasobola okusituka kyandibadde kibi nnyo okugwa nga sikyasobola kukola ki yimuka kyova olaba buli muntu bw'oba olina bizinesi gyeyagala okugezaako gigezeeko buli bizinesi bwekusala ekole ki ekusale nga bukyali ng'okyasobola okusituka waliwo olwegenda okukusala ng'okutte busente bwe NSSF okutta obusente bwe NSSF ogenze eggulu kusuubula taaba anti baamukubalidde taaba oli ayinza okukubalira ebyataaba kyafuna kiralo ekizigo n'okinoonya weebyule ne simusimu n'okwata eza NSSF anti wannyuse kati mbona naawe oyagala kubaako kweweekolera zonna ne zifiirayo ngaoli abaakuse si kudda waliwo emyaka nga girina okuyiriba buli mulimu ogukoleko ofune notisi zaagwo at the age of like 40 or something osetolinga ogaye nti sikyalina mulimu mulala gwenja kufunamu ssente kati kankole guno oba ngufunamu 10 gwegwo olina wootuuka ng'olina okusetolinga nga tokyatandika mirimu mipya oba onfuna olina wootuuka nga tokyalina kutandika mirimu mipya ng'olina kunyweza egyo gye watandikako n'ogifunamu akalembereza kubanga emirimu gyonna tunoonya ekintu eki bulembereza ekyamaanyi ennyo naye obulamu butambula myaka nkaaga onoonya mulimu mupya myaka nkaaga baakuzigiridde okulunda egundi nkiraba naye byebyo ensi bwetyo naye kuliko emityana namuvaamu kuliko emityana naye sidda mityana yadde olayidde obutaddayo bakoma bakubalidde emibende bo baafa bakubalira bakyaliwo era bakyabalira abalala bo tebavaawo nkuwagaabwa webali